Kadama TV mumanyi nti ennyonyi zitandise leero okubeera nga zitambula naye waliwo Kadaama agambye nti afunyeemu obuzibu mu kintu ky'okukyusakyusa ennyonyi. Mukimanyi nti Entebbe yaguddewo naye mu expecting nti okukyusakyusa ennyonyi gy'oba obuukinze kugenda kubeera nga kungi. Kadaama ono yabuukinga ennyonyi ye baagikyusa nga bw'agenda okubagamba naye atejjukira nti kino kya-affectinga essaawa 72 omukulembeze ze yagamba nti z'olina okulagayo okubeera nga bakukkiriza okubeera nga togenda mu karantiini oba ze bakkiriza omuntu ayingira e Uganda. Ennyonyi bwe bagikyusa ng'olredde kuba bwe bakuwa tiketi, advice gye naalibadde mpa omuntu nti bw'obuukinga ne baissuinga tiketi genda covid test. Naye bw'obeera nga tonnabuukinga tiketi togenda covid test. Naye ate era ne bw'oba obuukinze abantu bano basobola okupushinga ne bagamba nti n'ennyonyi tugipushinze nga bwe mumanyi bagambye wajja kubeerawo ennyonyi ziri limited ku kisaawe. Kati oyinza okwesanga ennyonyi yo egudde mu nnaku ezo ze bagamba nti waliwo emergency flight ezirina okubeera nga ziyingirawo, kati ennyonyi ebadde egenda okujja oba nga ku Lwokusatu katugyongereyo tugiteeke ku Lwomukaaga. Kati kiba kitegeeza nti kigenda ku affectinga covid test yo gy'oba okoze era oba olina kubeera ng'ate ogiddamu kuba bw'otuuka ku kisaawe Entebbe ebeera teri valid, bo bagamba essaawa 72. Kati enkyukakyuka y'ennyonyi eno egenda kubeera ng'etwaffectinga. So twalisabye abantu bonna ab'ennyonyi okugenda okubuukinga ennyonyi eyo babeere nga ddala bakonfaaminze nti ennyonyi eyo ejja kugwa ku kisaawe Entebbe. Kuba bwe babeera tebakonfaaminze ssente ezo zibeera zifudde eza test. Kuba kitegeeza oba oyingidde mu nnaku 6 ze batakkiriza kuba Uganda egamba ekinene ennyo zirina kubeera ennaku 3. So katubawe Kadaama ono eyakafuna ekizibu ekyo abeere ng'atunnyonnyola engeri gye kyabaddemu. Halo nnyabo oli Kadama TV. Mr. Kadaama gye baliko ssebo oba oli bulungi Mukama yebale. Kaakati mu butuufu embeera y'e Uganda etusobedde. Ssaawa zino baatugamba tubuukinge tiketi ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Okkumi ennyonyi zigenda kutandika kutambula. Bakama bange nabagamba lazima ne bambuukingira tiketi nga bukyali baagibuukinga ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Omwenda. Bwe baabuukinga tiketi eyo n'enfuluma nga ngenda kulinnya ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi. Okiwulira? Ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi. Waayitawo ennaku bakama bange ne babakubira essimu kyokka tiketi ssente zaaka mu butuufu tukalubiriziddwa. Waayitawo ennaku bakama bange ne babakubira essimu ne babagamba ennyonyi egenda okutambula, abaana bagenda okutambula, ennyonyi bagiyimiriza, obuzibu buli Uganda. Ne baddemu ne bakola ne bakyusa nga ngenda kulinnya ng'ennaku z'omwezi 3 ku Lwomukaaga, ng'ennaku z'omwezi 3 ku Lwomukaaga era omwezi ogw'Ekkumi. Okiwulira? Ng'ennaku z'omwezi 29 olunaku lw'eggulu bantutte ku medical ssente zange. Mr. Kadaama eno medical bagiseera. Medical eno mu Oman yali yaalo 55 zonna ssente zange eza tiketi zange eza medical zange. Navuddeyo ku medical. Ssaawa zino eggulo baatukubidde essimu ne batugamba ng'ennaku z'omwezi 3 ennyonyi teriiyo, ku Lwomukaaga ennyonyi teriiyo. Kyokka ate nga tiketi baali bamaze okugikola laazima nga ngenda kulinnya ng'ennaku z'omwezi 3. Mu butuufu embeera etusobedde. Okiwulira Mr. Embeera etusobedde. Batugamba obuzibu buli Uganda. Kati bagambye ng'ennaku z'omwezi 3 baatukubidde ne batugamba tewaliwo nnyonyi. Kyokka tiketi ssente zange Mr. Kadaama. Mu butuufu abaana bangi abakaaba eno tukalubiriziddwa. Medical ssente zange. Baatugamba tubuukinga ennyonyi ng'ennaku z'omwezi lumu. Bakama bange bampulira ne basalawo babinkolereko ng'obudde bukyali nga nnyina okulinnya nga 4 ne babisazaamu tewaliwo nnyonyi ya 4. Ne bakyusa ne bagamba ngenda kulinnya ng'ennaku z'omwezi 3. Lazima bazzemu era ne babikyusa tewali ennyonyi ya nnaku za mwezi 3 ku Lwomukaaga teriiyo. Kaakati ffena bikoze ki? Ffena bitusobedde.
ffenna tusobedde mutuufu sente zaffe ezo zonna kyokka sente za medical ekoma ku nnaku nnya nnaku nnya bwe ziggwako 3 ku nnya eba efuuse expired sente za medical zange mu butuufu tukalubiriziddwa nga bw'okiwulira wano mutugamba twakubira emiranga Mr. mugamba twakubira emiranga naffe tugezaako naye engeri gye tuli tetuli Uganda naffe tukalubiriziddwa mu butuufu kati tuddukirewo era tugenda kukola tutya kyokka baatugamba airport egenda kugulibwa nga lumu omwezi ogw'ekkumi kati sente zange za medical zagenze natadde za tiketi zaabadde zange obutuufu tugenda kukola tutya tukalubiriziddwa nga bw'okiwulira mugezeeko nga bw'okiwulira mugezeeko mu butuufu mutulwanirire medical sente nnyingi $5,500 sente nnyingi mu butuufu kati naffe ekyokukola tetukiina tulemereddwa mu butuufu tulemereddwa wano baatugamba airport egenda kugulibwa nga lumutandika okubookinga tiketi babingoberako ng'obudde bukyali nga nyina kulinnya ennaku z'omwezi 4 ne batugamba 4 ennyonyi teriiyo ne batugamba 3 baatugamba ennyonyi teriiyo nti obuzibu buva Uganda kati mu butuufu mutunnyonnyola embeera ki gye tugenda kukola tutya era tugenda kuddukirawo mbeera bulungi mu butuufu mutulwanire mulabike nti mutuddamu mutunnyonnyole mbeera ki eri e Uganda tugenda kukola tutya nga ffe abakozi abajja okukola munsi z'abawatuluddeyo myaka 3 myaka emeka wabula mu butuufu byonna bitusobedde beera bulungi Mr. Gyebaleko ssebo sijja kulimba nange simanyi lwaki simanyi mazima eggulo zabadde nnaku z'omwezi 29 nakoze medical yali $5,500 kigete sente zange mazima kati ndi wano njayana nkolako kawamu kabi sente zange ajja kusalina sente oba okiwulira bankolera tiketi nga ndi wakulimya nga ennaku z'omwezi 4 olunaku olw'essande ne bajja ne babikyusa bano bennyini bano enamba zino zewatuwa ono wennyini bano bano bennyini bano aba airport emusikati kakati bagendayo ne babagamba ennaku z'omwezi 4 ku sande waliwo ennyonyi era bane bankolera tiketi lazima ne bagindaga nga ngenda kulinnya nga ennaku z'omwezi 4 bwe baamala ne baddamu ne babakubira essimu nti bakyusizza egenda kubawo ng'ennaku z'omwezi 3 oba okiwulira ennaku z'omwezi 3 olw'omukaaga oba okiraba kati eggulo bantute ku tesiti lazima nempayo sente zange 5,500 Mr. mwezi mulamba teekako ezatiriri sente zange lazima bazzeemu ne bakuba essimu ne bakubira bano tiketi neera abaddamu ne bagikola nga ngenda kulinnya nga ennaku z'omwezi 3 omanyi tiketi zibeera mu masimu gaabwe gabakama baffe lazima bagindaga nga ennaku z'omwezi 3 olunaku olw'omukaaga lwennyina okulinnyirako naye lazima bazzeemu ne babakubira ne babagamba nti ennyonyi teriiwo lwaki batubuzaabuza sente zange sikyalina sente za tiketi mazima sikyazirina 5,500 aga medica ago gaafudde oba okiwulira ago gaafudde kati tugenda kukola tutya nga ffe abantu baatugamba airport egenda kugulibwa nga lumu kati gye tutukola ogw'okuyaayaana obuyaayaani kati tugenda kukola tutya wabula mutuddemu bo wennyini gw'olina okutulwanira ffe twerwanirira naye tetulina bwe tugenda kwerwanirira nga ye Uganda bakola bikyusa bukyusa baatugamba tutandika okubookinga ennyonyi ng'ennaku z'omwezi lumu bakama bange babikolako mu bwangu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omwenda babikozeeko bafulumizza nga nnya bwe ngenda okulinnya bazzeemu ne babikyusa nga nnya teriiyo bazzeemu ne bakyusa ngenda kulinnya ku nnaku z'omwezi 3 bantute ku medical sente zange lazima bazzeemu neera ne babikyusa ng'ennaku z'omwezi 3 batugamba teriiyo kaakati tukole tutya tebatuwadde lunaku nti lwegenda okubaayo kyokka nga airport zonna zigenda kugulibwa nga lumu tebatuwadde tugamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti ennyonyi lwegenda okubaayo tebatuwadde information kati ffe tugenda kukola tutya tiketi yakoleddwa nga 3 nga nnya yakyusibwa nga 3 neera ekyusiddwa kati situlaba ki ekigenda mu maaso mazima kati ffe tugenda kati ffe abakoze medical ddala tugenda kukola tutya sente nnyingi eza medical mwezi mulamba otaddeko okwegulira tiketi kati awo naffe situbitegeera bulungi wabulamu mulina okutulwanirira ennyonyi bazireke zitambule baba bazitaddewo nga nnaku z'omwezi 4 oba 3 lazima bazireke zitambule kati bano abeeno
batugamba nti obuzibu buli Uganda ku airport ye Uganda oba okiwulira kati ffe tulaba ki ekigenda mu maaso kati ffe tugenda kukola tutya mu butuufu mutulwanirire tuzeegulira medical tuzeeteekako